kakati Muwonge yali ow'ebivulu kati ye yeetulidde waka kati weerimira bitooke na mwanyi zino ze mwanyi ze wasimba ng'ovudde mu matendo kati zimulisa. Kati obulamu buno obw'okulima obusanze otya? Ekyalo ngimanyirira ddala bulungi era sikyawankawanka temanfunye ndabanga sobola okubeerawo ate nga nyina n'essubi ery'okweyongera okukola ki okusinga kati wengi. Naye luli ebidongo byakuwuubanga sina kyoyinza kutegeka bintu byonge ebyo birekanga bwe birya naye kati ndi mugumu. kali wagituuma sikola entandikwa yange eri nti ndi muzaale ku mutala guno Bisanje era nga kitange ye mugenzi Emmanuel Matuvulumala ne maama yali omugenzi Lovina Nabisibwa. Okusoma kwange nasomerako Gulama Primary School saagenda nnyo wala kuba nakuuma mu kibiina kya mukaaga. Egamba emabega eyo mu kulya kwange n'abantu kye banjogerako nga ntandise okuyimba naddala ab'omu kitundu bagamba ti jjajjange musajja muyimbi bulungi nakubadde nga teyali muyimbi wa ndongo naye babanga bali bwe bali nga balya mu ndago wamempa abo bazigonika nesewo ojja ng'omuyimbi akomezaawo jjajjawo ku nsi ekinda bikiri okuyajjajjaawe. Kyenkunyonyodde kiri nti emabega okuyimba kwaliyo ate era nyina nange abayimbi benneegomba kinava ndowooza nkyusamu ate nze nga ab'endongo yakadonkamu kati abo naye nenjija ndabe nga nsobola okukola nga bo oba okuyimba nga bo era bwentyo nenkituukiriza naye sisuubiramu sente kitone kyekyandeeta ebiseera bye natandikira era sente tezabanga nnyo nti zizijja kuba nnyingi nnyo naye kitone kyansika bwentyo buto wange neegomba nnyo okuyimba naddala abayimbi bennawuliranga nga Christopher Sibadde abaddaani Mugula n'abalala b'omu biseera ebyo era nentandika okweyiyayiya mpola nenkola ekidongo ekibajjirire kyali kyakalobo naye ndigamba nengenda ngeegenyanga nzijjukira akayimba kenajja nako kenjjukira ennyo basimanyi abantu babakamanya yali Nalunga entambula yaabyo naye ng'ate Nalunga teyaliiyo kulimba nayiya luyimbe netutuma erinnya Nalunga era ng'omuyiiya omuyimbi bwe yali badde nelunyumira abantu awonyera lwafumira ku tteepu yasookera ddala gye nafulumira mu kyana okuli oluyimba olwo nabbiye ekitiibwa ky'omusajja bwezi okuva lwe nava kuno ningendako mu bitundu by'e Kampala eyo enabbi nga waliyo jjajja yazalanga kitange nabbi ng'eyo mu Bataka mbira nabbi ng'eyo mu Bataka nga era nali ngenze kusomerayo nensomerayo akabanga katono nnyo. Ku mayiro 9 waliwo abayimbi kwatibwanga Nabingo Golden Singers nga nzijjukira waliyo Paulo Kasozi Fred Kabuye yayimba namwe waliwo ebyambu ebyayogerwa bye nawulirako ng'omutini oyo ekyamukoze ebyali kimu waliwo omwami eyamuwakanya ng'agamba kinnambwere tayinza kuyita ng'alusa ng'empaka zikutte waggulu ne wansi sirinyisi bibiri ke kakaluke yassaamu nambwere olwawulira ebyo n'akyamuka n'ajjako akawuwo n'akunumba ng'omusezi nambwere yakola ekyafaayo nambwere yakola ekyennyamiza wulira yeyambula engoye nassawali n'atambula ng'alinga bwe yazaalwa amazima nga munnaawe Paulo Kaweesi abakubira ekizongo kati binakwatagana nabo neniyongera okwongera okutegeera kiki bayita okuyimba ate bo nga mu kiseera ekyo baali bakola ne Ssebadduka ne Dani Mugula mu kibiina ekyasookera ddala ekyakadonkamu Uganda Picking Guitarists nange ne bantwalayo bwe natuukayo naye ntandisaawo okuyiyayiya ennyimba zange kale bwe twagendayo
nimba yimbiramu ze sibadduka nasiima nyina efinye n'omusiko okuva e Masaka nanjagala nnyo era yandira nnyo mu Kidongo nengeredera mu maaso nga nkola kibiina eky'abaana kifuuka Entebbe Gita Singers tubaddemu abantu ne bagenda oluusi nga tuwagukawaguka ng'era embeera y'ebintu omulala nakwatali omulala nakwatali Entebbe Gita Singers bwe yaggwawo nentambulako mpolampola nengendako omugenzi Paulo Kafeero zeno mu kyalo najja nanona naye tukola naye era wafiiridde nenkolako yo newa Fred Seba pwezere mabega nakolako nembazira Gita Singers tenkomere nagenda kulabangaamu nensalawo okuwummula nenkumawo mu kyalo tewajja nandongoyo okuva Kampala najja nayo nenjiwayagala okuyunga ku kitone ekyokuyimba gwe nokyesamula nekyesamula tereseemu gita enajejjako nga omanyi ekitone kyokuyimba kizibu nnyo obaoliawo nalikwatiddwa nga omubabi ate nga nzize mu mbeera y'ekyalo obaoliawo nga ate tuba tukunganye nti ate nyimbira nesonyiwa nenkyejjako ebiseera ebyo temwalina ntalo okugamba nti basudde atwala atya buzimu yange tone yange tebyaliwo omba oba si kituufu nti byali nze okukimanyako nti yenyini yanegambiranga olwo ngaakugamba ati wanyimbira bulungi tolaba nange olulimba lutola nga natambuddemu nga ggwe bwe bityo nemanya nti muyimbi wange ampagira era bwayimbibwa ati ayimbibwa atyo kale era kyankolanga bubi kati nga ye senga okubeeramu ennono yange ensibuko yange kekasinga katambulira ddala nga nze mutuufu nze okula kwangu kati tugambe nga nibinakuganga era omuntu ng'ayimbye oluyimba olufaanagana n'olwange omuntu ayiye enyini yesalayo nti luno ba lwelusinzeeko bano lwelusinzeeko awo nze ndaba bwekikola bwotyo obanga omuntu wofutwa wobujja eri munno kubanga naffe sife twatandikawo ekidongo kino ndedde ku muntu natambulanga bw'aba ayagadde ate era nenyumiza nnyo omuntu ogamba nti olaba we yayimbanga gundi ne bagamba nti oyimbanga gundi ate gwe tovaayo mangu kirungi okujja wekka nga bwewajja nti yajja kirungi okujja netuni eyiyo kati nganze sigamba nti abantu bagamba enyimba yoyo njawufu lwaba obuliawo nafuna bangoberera nze najja nganze waliwo kalubamu fensuubira okuba nti mwakola ab'engabi olina kamesigi kewateekamu nti ndi mukyalo eno n'akambugu nkalonzerunzi ekimala wali ogezako bategeeza ekyo oba wali okyali mu fiidi kubanga oluyimba olwo naluyimba luvannyuma ate lwakuva mu kyalo nalimbaga mbadde mu kyalo kubanga yali nawummulako kati bwenadda nenkoma olwoluyimba olwo nga mbategeeza nti mbaddeko mu kyalo eyo akambugu nkalonzerunzi ekimala kubanga ate nali nkomyeyo mu kisaawe kakayimbo kyakamanyi kayimba akamanyi kandetegita era akayimba nekamalako otakamalako oba okwatalinda kyanoonya nti ddoboozi kyanoonya ssebo ebisigadde mwesigenga Katonda kuba lyesibirya ebirungi ebitusumbuwakula nnyo okusaba munzeetedde obuzibu bwamanyi nnyo kwagaza obulwesi taata olimba kasoobeera omala ebbanga toluyeyiriza luyinza okuba muntu munaddala gamba oluyimba entandikwa kyojjawo kyekireeta kinnaakyo naye oyinza okubula oba natandika ntya bisobola okuba mutu kasitobeera nga toluyeyereza era nyina nyimba enyinyi nnyo kati wezayinza okuŋŋamba nga sikyasobola n'olwenyini lweŋŋamba luyinza okuba nga sirisobola
mbaddeko ffe budunga butwefuka akambugu konkalonzelonze ekimala natunkala enkirengera ng'embeera empisa entabaza akasimu kusoma ennyimba ezo zonna nasoma nga nsome mu kitabo nga sinaziteeka mu mutwe amazito okuva ku teepu enkadde ki wenyumiriza mu kisaawe ky'okuyimba singa kwenyumirizamu kuba nti namanyika abantu ne bantegera ne bamanyanga nze muwunge era bwonjogerako ntegereka mangu kozi kitone kyo kyennyini kyantwalako n'ebweru 92 nsi ki ensi nagenda Switzerland Germany natuukayo Austria bubiri ani abatwala Professor Benedict Kalanzi engendo zombi yabatwala yatutwala namalayo emyezi 6 okati yatutwalanga oliawo kyoba kiyinza okuba nga kyali kyama kyalina engeri ejja kulagananga ne bali naye ffe ng'omuntu wano biseera ebintu okuga nti akutwala Bulaaya lwa kitone kyabanga kizibu okumbuuliza nti sebo ntwala ogenda kumpa seeno kizibu nnyo nolwekyo gwabanga mukisa kimwagenda nabayimbi nga baana agenda Dani Mugula Aniti Nandujja bamu bagenzi kyambadde yalimu entebe gita ne Rose Nanteza yalimu entebe gita n'abantu abalala Nanteza akyaliwo Rose Nanteza yafa naye naye kati ngaaliwo ye Dani Mugula nze kennyini negomba embeera y'ensi z'e Bulaaya ezaba bayunju abantu abatagulanya bannaabwe ensi yegombesa bintu binnyo byenalaba eri ebitaali eno mu budde obwo wadde nga ebimu kati bigenze bikola ki bijja tebinatuuka ku mutindo ate kati ndowooza bali bo beeyongera dda bintu bingi nnyo twatangaala era ne mukamfanya tugamba nga abale mujje kuba ne mutangaala engera tutangaala gambe baani abakubangulamu okwongera okukazisa endongo yanjigiriza endongo okuyibangula Paulo Kasozi ne Paulo Kaweesi bali babiri kubanga wowe natandikira okuyimba nabo bankubiranga bukubizi kati kyabamu nange newaliriza nnyo nakyaleeta obuzibu biseera ebyo betwagenda ku siteegi olwokubanga oli ankubira ekidongo nga nnyimba ate ekyali mu nvubuka nkyalina kattamatama bwe batufubanga sendi nga tulina zigabanyamu bameka naye oli ankubidde ekidongo okuyimba najjukira mwaka gwali gwa 7 nga mu 7 kati olina emyaka emeka emyaka 5 mu 7 olina ennyimba zewasunanga nga sizizo n'ogamba nsunemu mbwamu lwa gundi olabe ntandikwa yennyini naye nga ate ndi waka obuli yakali mu kitundu kya wano nga wano ogenda kungeyo ekirime nga entandikwa ng'olina nkoye zamuze Sebadduka togera ng'omuntu atandika nakigezaako Sebadduka namwagala nnyo naye nga okyayinza okusuna endongo ya Sebadduka wadde toyimbye olimba lwe nsobola ndowooza nyoyinga lwensobola okukola ekimuga kyeddo kita kyakusaaga gwe yesinya yafuya kakati akoma mu P5 ekimuga kyedda gwekizanyisa okwagala nange okusinga ebyensenkumu n'ebisigadde weesige nga Katonda kuba lyessubi ebirungi ebitusumbuwafuba nnyo okusaba nze kuyimba nnakwagala nnyo ebitagambika naye mabegaawo nemba muntu muganzi naye ate kumbuzaabuzizza sifunye essanyu kati neetaagisa bbanga okuba nga nzizeemu nentwala ebiseera
oluyimba ngolo nendwesibako ate ludda mwattu mumutwe kati ngolo nga singa nabadde newe nali badde nga sirina gitale nga nadde mpisamu amaaso kangezeko neero nompozi naye kati gyenyimbidde waffe abazadde b'ensi eno saawudde kati mbagasse wamu abakadde banzaala njagala mbeebaze wamma okulira abalugera nga byolabye nfaafa birungi byotabala n'ebiibwa ebityo posi byesimanyi ŋŋenda oluusi benkaluubirirwa myaka egy'omubuto nabyo bimbuulirwa ku bintu byempulira sikulimba abo beera n'akassa gwe wamma omuzadde wansusso tewayamwenkana tokaaba gaggawaleera nga ssente zaalina nfaafa lwaki maama yesu benzina singa tuulirwa lwaki ssente zizza mu bidde n'ekyokukola n'olimu kimanya tulaye ekikanzu kya taata olwayo omuzadde wansusso njagala bange mama yasinga njagala taata kiki lwaki akayimba k'omuzadde owulira nga keeka ensiso muggwe muli nyirabirokwa nti buli muntu yenna funa omuzadde azaalibwa era omuzadde yabeera wansi aba asukulumye ku byonna byofuna obifuna lwa muzadde kati ayagala kitaka nga bwetanyimbira kitaka namira ojja kuba toyimbira abazadde bwe bityo ebyangalinsanga ebimumbiridde buli kyenfuna nnina okulya ebitundu 8 binkweyalage poliisi kitaka namiramira balungi olumbe lw'ettaka namira era walumbe gwali kasula tuyiga kitaka ngayamira kitaka namiramira balungi neyimbirako mumanya ngange nsanga kiki ekikujja mu kisaawe ky'okuyimba era ndowooza embeera y'ebyanfuna kiki nsasula nyimba tibazaagala omutwe gwakoowa okuyiiya ebipya omulimu nze ndowooza nti buli mulimu bwe gubanga togufunamu bulungi n'ebibuuzo byagwo byennyini bifa kiseera kyatuuka nga simanyi oba lwakumanyi oba nze wamukisa mu mirimu ng'emirimu emirala kale nze saafunamu nga bwe kyaleetagisizza so nga tabalubuli abo bafunyemu tenga wali okola nnyo ate nali nkola kubanga okukola kwange sikwewanabwanye nsinziza ku bantu nemba nga mpulidde abangi wayimbanga bulungi naye ate oyimbye bulungi naye tofunyemu nolwekyo bugenda n'ekyo mu maaso n'amaanyi batugalina amaanyi ganzigwamu mpolampola ng'olina abawagizi bangi naye ate nga ennyingiza nze nawulyako oluyimba tone yalumpaako olwani abakyala bantu baluuli luyimba oba gwankubya kasimu kyanuma nenyumba n'okuyomba era kyalimu ne fuledi yennyini nakuba essimu yo nga teriiko iba nakukwasa oluyimba luno lwaki balukoze bwe batyo kankuwa ekyokulabirako kyusa naye mukuwalirizibwa ennyo era tukaŋŋambe nti twalwono naffe kyetuyita ekirungi twaddira odiyo oli omukadde netumutuuzaako oluli netulifiisa era abantu tebalugula mu odiyo oli omukadde gwe bamanyidde kuba nabbu yekyeyakola kyangu okukumwana nabbu yali mwalo omwe yekka yakinkola okomulya mamba abeomukati wonna bewala kamuwulo kuba gyosanga ebijujulu ebirunjere ebinyimu tutayitanga abedda bebagira nange musite kampala aginagirira ku mwana naffe yali mwalo omulunjere omuyivu era ne bwakuyitako gwakuleko nyamati tabulako kasyamu naye nga obwamalala bwe be yalina nga buunya
omuyimbi okusiibula abayimbi abawagizi bo zendowooza kwandibadde kukola kivuvu ng'ekyo nobaga nti bane maliriza emirimu gyanze nzizeeyo mu kyalo naye olwokubanga nayinze nganze naye siina ng'egyenyinza basiibulamu nti obaako nabula omuntu gwe twekwata oba tukola kivulu kino kyakusiibula buwagizi omuntu ayimba mu biseera ebyo twalinangawo Radio Uganda ati nenyimba kugambanga n'omuntu omuvanga nti ayimba ku Radio Uganda huyo nti kyaki kyamagero kati ate enyimba zo zaalinga z'amakulu nnyo kati emyaka egyo kati munagamba mbadde mpulira mwami Vincent Muwenga akolaki ng'ayimba naye nkutuka n'osaba lwawo ovaali lugamba nti Vincent Muwenga noku obuyimba bwaffe abantu bakutegerera bulungi obukadde oba eyagala kukuwaliriza ate kugenda nga bwe bagenda ate nze nga nakyo ndaba kyenkala essaawa zino namanyira embeera yange Essaawa abayimbi benda abagenzi babagoba abantu abayimbi bebagoba abantu kibadde nga mukapano wange ekiseera kino kibadde ndowooza obugobi bakutegere naawe gyoli ndaba okwagalana nga bekusinga ebyensenkumu naye bisigadde weesigenga Katonda kuba lyessubi ebirungi ebitusumbuwa kuba nnyo okusaba nze kuyimba nakwagala nnyo ebitagambika naye mabegaawo nemba muntu muganzi naye ate kumbuzabuziza sifunye essanyu olinde ensonga kati ekindeese ekiruma bangi tetukyebaka oba omwavu totereera mmemme so nga naawe onyiikira okunoonya okuba n'okola kati gwatalina kale afunye ebirungi yakukwebaza okoze bulungi sembeza nga talina okwe kwagala okutuufa omutali nkekotereza emikisa obanga Katonda yagabanza akyali nnyimi naye wakati awo kyakola olwatugeza okulaba emyoyo gy'abasaanya ery'ensi mpewo ddala era mbuyaga zomanyi mbaddeko kwe buddu nga kutwefuka akambuguko nkalonzeronze ekimala natunka nenkirengera ng'embeera empisa entabaza akasimu kale nno kyagala olime ng'olinawo ennusu siikukise nali ddala nze sirina naye era kyendese enkozeeyo tekinyumeka mulinda amabuga neebaza mikwano gyange abannambula wadde gwe nga kibatoola nnusu yo naye era wandaga omukwano gulimu enkizo ddala era onjagala omuntu akukyayisa ensi n'ogyetamwa yembadde ensi kati yefa abantu bwewamma baagala aliwo olwo bamusuuti bayiga nnyo omuntu ng'olibuulya ekyo kibaweesa essanyu koobeera obulungi be babanyigwa bafuba nnyo era ne banoonya ekikuwendiza batuuka okuseka mukasa gyatetenkanye yafunayo ennusu era ali bulungi kale gyemikisa ate gundi n'abawafutwa ng'ali mukweke gyafuta nk'enfunaye kyokka Katonda kyagaba yassaako ebiri ne woogezaako mwana wange okuloga bwera obeera omala biseera kuba kweruma ddala otengejja mazima otuuka n'olemu ensi ekikigwanira n'ensonga nze gyempa yegga omuntu bagamba baagala alina nze sinnakuta kati ate abaloga ekyo kibeera kya bulimba obutagambika akwagaliza okuba obulungi abawo laba myojja futwa be bakulya ebbali kati owembejja abange obujja nefutwanye yabigumbula nze simanyi kale egyo myoyo nabaki laba oli bwakuziŋŋamidde okuba fitina kyokka abantu abange obujja nefutwanye yabigumbula nze simanyi kale egyo myoyo nabaki laba oli bwakuziŋŋamizza olw'okuba fitina kyokka abantu
omanyi Katonda ne Sitaani tebasinkana, yajja mu nsi yateeka entebe ye, kale n'amaanyi ga Sitaani gatuwa ettima kati ng'omulogo. Laba ensi bwekukyukira gwe yali biwoomere, ne bawanga kale be babaseka, kubanga okudda mu kiti ate kibawa essanyu kati kuolomba. Olwo n'abaali beeserejja nga bakwekeka, eyalina emikwano yeggwa atalina, pozi balinda lw'ofunye nze nabakenkuka waliko okujja. Kyokka Katonda kyasazeewo kibawe ekityo, bwe buzibu bwe bw'oyita gwate. Ozaddeyo omuyimbi? Apana kulyawo naye sirowooza. Kati andabikira nti agenda nnyo okuyimba. Nga zenguwa sinze bbira bambaana nga bakyali wansi bakyasoma naye olwokubanga bamala okusoma tebabeera ku byabo. Sinaba omuntu mu baana anyikidde kuyimba. Ensomero gino gyabatwala nnyo. Basomye ki, batikiddwa ki? Bakamutanti bali mu education. Nnyo basaala yesaala, Katonda omuyambi wa bonna azibula abe bafu. Nabalabedde nziika ennyimba ko baddamu amaanyi, gwe wamma njagala mujagaane ng'azaala akuzaamu. Nabalabedde nziika ennyimba ko baddamu amaanyi, gwe wamma njagala mujagaane ng'azaala akuzaamu. Nze mba mukiwulya mu biti yange era omuntu bamuyiiza luyimba kati ngaonamatoko olaba wayimba oluyimba awo mba sijulira naako bayimbire ddala nga wenneetaaga kijja buzi kulwanga bwe kino bekyantondebwamu kuyimba kwange oluyimba nga oluwandikidde ebyo byennyini biba bivudde ku mutima gwo wulira nga obubaka buwadde oyagala okuweereza abantu bwebagambye nze bwenayikirabyemu naye omuntu eyawanise obuwanise nakuwandika kintu n'okiyimba era obeerawo njawulo towulira toggumidde n'ekintu kyeweeyiriza oba oggumidde nti amawulire gembadde njagala okubatuusaako nga batuusizzaako. Wafunayokko ku kirabo kyonna omuntu ng'akikuleetedde nga si musaala naye n'akikuwa buwi nti wannyimbira akayimba? Ebirabo mbifuna ebitonotono oliawo enkota z'amatooke wano nzifuna oli naaweyo n'agikuleetera oba enkoko ng'ebwanji obulabe bwebitebo bitonotono bifunye nnyo. Oba olinawulya kati ng'ebintu biseera tulesa byali bindumanya naye ne omwami omu wayisemanga lutale n'abawo essimu, waliwo yabawo essimu yange ndimampeereza ne kasente wansi. Abantu baddemu ddi okulabako kubanga omuntu ebirowoozo bikyuka okuddayo kuba kulabeko ku stage. Oba oliawo ng'oli abadde ateeseteese ekivulu ng'abadde aneetaaze osobola okukyeyongako kubanga sinanteekateeka yonna kuba sirina gurupu mwenkolera naye oba oliawo oli ng'ategese ekivulu ng'ekyo asobola okuba nga neetaaze netukola.